muganda wange Ronnie mbadde nyina okunoonyaako omanyi waliwo engombe egamba nti obuliba bwe busooka amazima gajja luvannyuma naye nga kinyagala okugamba omanyiko ekitonotono ndi muntu ayagala eddembe ndi muntu ayagala obwenkanya ndi muntu ayagala amazima n'obuntu bulamu anyway gwe naatulaba tukubuuzaako tukulamusizzaako nga we nabagambye mbadde nyina okunoonyaako kuba New World Visa Experts nga abaali ba official sponsors ab'enkudi era nga gwesanzeewo abaddewo ng'ali free ye King Ronnie tukulamusizza taata kale nnyo gyebale kale mukwano ogenda wogeza mu kalowoozo olinga ng'omugole eddoboozi bwe lityo olimanyi lya mpola mpola sendeekerewo lisobola okubeera loud now okay naye nga still sigale sendeekerewo nja kulyongerako tulyongereko tubuuzenko abandaba n'abawuliriza tuli ku Nyondo Media nga mami wange muyita mami anoonyezaako olunaku lwalero amanya King Ronnie nga nkolera ku New World Visa Experts mbadde nyina okunoonyaako kubanga kati gwe yaliwo era gwe abadde bakola visa ez'abayimbi nalinga wakaane nga tuli kuki kusimu ne gwali mu nsiike wali wakati mbadde nsaba otuwe scenario eyo nga temulimu bulimba kyali kitya kyatambula kitya kubanga saawa ena amawulire agatambula nga New World Visa Experts esongeddwamu olukwe nti like eyina engeri gyesiddwamu nga kampani etali neeteefuteefu oba etalina experience ku kyekola kitandika kitya. First of all mwenna abawuliriza bye tugenda bagamba ge mazima. First of all ensonga ezo wezajjira Madam Rosette ye yasooka okutusinkanya oba okusinkanya CEO waffe ne promoter yali ategese ekivulu, that is Shatan Promotions ne Big Bang. Bali ba promoter abiri nga beegasse okutegeka ekivulu ekyo. So kati bayogera ne CEO ne bakkanya date y'okusinkana basobole okubeera nga bakkanya oba batula ku table bakkanya ki kye banaba bakoze eki batuuseeko. Shatan yankubira essimu nambuuza oba gye tuli ku office oba ne CEO wali ku office. That was Friday of a week before nga ekivulu tekinnabaawo. Ne mugamba madamu waali era osobola okujja ne mukola ki ne mwogera ne mutuuka ku nzikiriziganya. Shatan ne bakwata obuvunaanyizibwa ne bajja ku lunaku olwo twali tuteesezza okusisinkana. Twaliwo ne Madam CEO ne manager wa company then naffe abakozi twalinga basatu. Ne tutuula ffenna because CEO ffenna tutwalira wamu nga family era tukola ekintu kyekimu. So ne boogerezeganya ne bateesa bye baateesa okusinziira nga ku visas. Anyway, Shatan yaleeta points ze ku table. Contract. Yes, yewasindikira CEO. Naffe n'agituyisizaamu. So Shatan bwe yajja n'atuwa contract ye n'agituyisizaamu amaaso n'atusaba tumuwe sponsorship ng'aba New World Visa Experts. First of all, madamu waffe CEO tabimanyi nnyo ebyo ebya sponsorship but ayeebuuzaako ba ayagala nnyo kale ekintu okwagaliza n'okupushinga. N'amugamba okay tukole tutya. N'amusaba visas 3 tube nga tunfa abaziteekamu. Mu contract mwalimu visa ezo? Visa 4, yes. Zalimu visa 4 naye madamu yagamba asobola muwaako visa mmeka? Visa 3. That is visa big ez'abayimbi maybe n'omulala ye gw'anaaba pikinze nga promoter ze visa 3 nga ye agenda zisasula. Contract eyo sirunga egamba visa ezo 3 mwalimu akawaayiro visa 3 tugenda zikola nga tiketi aziguzewa ku New World Visa Experts nga Shatan yakiriziganyiza ku ekyo. Era n'addamu n'atusomera nti okulanga company ne logo ya company okutambulira ku posta z'abayimbi na buli kimu kyonna kigenda kuba kikolebwa mu bulungi. Media zonna ezaali zirina okukwata content yenna yali alina okukwatibwa
yali zirina okuba nga zikwata neki New World Visa Experts. Yes, netutuuka ku nzikiriziganya. Kati madamu n'amugamba bw'onooba oleese ssente za tiketi nga twapulayinga byonna bifuna omulundi gutya gumu, that is tickets ne visa. Nti okay madamu, nakkiriza. Shatani n'agenda olunaku olwo. Ne tulinda the next day because yali Friday, Saturday yadda, Sunday tetukola. Monday ffe bennyini nze nakwata oluvunaanyizibwa ne nkubira Shatani. Ne mugamba twagala ku applyinga visa because olwo tuli ku Monday nga Friday lwe batambula. Mweyo week mwe balina okujjira oba Friday oba Saturday yali alina okumanya. Ne mugamba Shatani tulina okukola ki okusaayo visa zino zifulume nga bukyali. N'agamba okay ka ngenda kukuddira. Nanzirira ndooza ssaawa nga 7 nanterako passport z'abaana z'abalina okutambula ne passport photos n'abinsindikira. Nange saakola nsobi ne mbikwata n'ensooka ne mbisindikira madamu kuba yalina okwaprovinga tutereko ssente tuteekeyo visa kuba madamu tabeerako ku office. Madamu n'angamba biwe Baby Richie. Baby Richie yakolanga manager waffe as per now. So ne mbisindikira Richie n'agamba madamu kati nno nterako ssente ku kaadi nze applying. Madamu n'amugamba bakuwadde tiketi nti nedda. N'amugamba ate tuna applyinga tutya nga tetulina ticket because ebintu byakyukamu e Dubai. 1 month visa abadde batakimanya ate bangi bakiwakana. Kati okwa applyinga 1 month visa olina okubanga oguze ticket. Shinade nange nebuuza omangamba nti mwagala ticket musoko mukole ki tutekeyo visa. Yes. Nembabuuza ati lwaki ticket yesooka. Yes. Badde manyi visa yesooka nemulyoka mukola ticket. Before bwe kyali naye kati right now because of overstaying na biki ebirala byonna ebigenderako ku visa eyo. Bateekawo bukwakkulizo bwa mirundi 3. That is hotel booking, air ticket, air return, ng'ojja n'ofuluma, then ne bank account. Naye ku kya hotel booking ne bank account ebyo tusobola obbikola. Okiwuliriza. Naye return ticket erina okuba nga kweri kuba tukyataakingako ku visa nga tugiteekayo okugisubmitinga. So kati awo wewaava okubeera delay okubeera nti ensobi zino zonna ziza happening okubeera ng'Ozambe takola ki? Nga tazze. Kati njala mugoberere bulungi kye mbagamba mutegeere ensobi we yava. Yes. Kati awo olwa Monday nenziramu ne mukubira ne kati ne nkubira Shatani ku Monday nga maze okunterako passport copy ne passport photo ebyetaagisa okwa applyinga visa. Ne mugamba Shatani nga totuwadde ssente za visa ticket twagala ku applyinga ng'obudde bukyakola ki nga bukyali. Yagala tickets tuwangu ku applyinga visa zisobola ofuluma mangu kuba ebintu ebikyuka buli ddakiika. So kati n'angamba lindamukko ngenda kukuddira n'asookawo n'asirikamu. Okiwuliriza. Kati mu kusirikamu olwo olunaku ne luziba olwa Monday nga tanziriridde yagenda okunzirira ku Tuesday ate nga nawe era nasooka mukubira ku makya ne mugamba tutuuse ku kiro lwakubiri abaana batambula lwakumeka nga tetunafuna ssente za tiketi. N'angamba Roni nkyalina kyengattagatta kati maybe kuba nange ndi promoter nsobola kitegeera ayinza okuba alina we yali afunyeyo baka offer nga maybe bamuwayo ka offer ka tiketi oba nga balina engeri gye bagenda omumusikamu ku tiketi naye ng'atya okukola ki ekitali kibi ng'atya okukola ki yali badde communicating n'agamba nina wenfunyewo baka offer oba ki kiri bwe kiti yes naye ekitaaliwo teyakommunicatinga okuddamu ng'okuncommunicatinga ne gundi wano nzirina Rosette nabikulaga nga ndaga nti afunye tiketi yafunako tiketi 2 okusooka azifunye walala azinsindikira mu inbox lwali lwakubiri eyo Tuesday. Angamba tiketi zizo tiketi endala ngenda kukola ki zikusindikira kuba zaali visa nyajjukira. Ka tiketi zino kwaliko eya Katongole Fahadi yeno ye Ozambe ene eyokubiri ye Mukasa Yasini ye Lili Puzzle be bayimbi betwasooka okukola ki okuteerayo nembiteekayo kuba yabimpa saawa zaali 4 n'ekitundu ez'okumakya ne tujjete ne tuzitayipinga ne tuzissayo ne tutusubmitinga. Mu kusubmitinga eya Lili Puzzle yakomawo just within 30 minutes yali ekomyewo ng'efulumye. Eya Ozambe nga tennafuluma. Nambuuza nga eya Ozambe antwalire tunnazimuwa
nembuuza manager wange ey'Ozambe nga tennakola ki tennafuma naŋŋamba ekyalaga pending kitegeeza bakyalina bye bakeneenya oba ekyali mu system ekyakola ki ekya processinga ne tulindamu ne zituuka ssaawa ndowooza emu ey'ekiro nga visa yakomawo ng'eraga document required ey'Ozambe kati bweraga document required waliwo abeera waakaka red webaba bateeka nti document required kitegeeza information either otaddemu efu oba nga si ekyo teri required kubeera ng'ekola ki ng'egenda ku visa eno kati ako ka red we kaali wano ku myaka gya Ozambe kuba passport ya Ozambe yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 15 ogwa December 26 kyekiri ku passport ya Ozambe ne tukwata information eyo ne oba tukoze bubi oba tukozeemu ensobi naye tugenda okwekennanya nga kyekituufu yes so kati nga tukubira nga twegeyamu nani ne manager wange nga ngamba manyi kyetuyinza okukola katuddemu tuseeko liri puzzle nga guardian maybe bamuganyirwaki lwa myaka under age nga ekyo nno byonna tubikola ku paniki ennaku ziggwayo yes so kati nga tuteekayo puzzle nga guardian nga tugisubmitting olwo nno kiro ssaawa nga emu bbiri nga tulinda kubanga awo process tuba tulinda ate enkeera ku lwokusatu kati ku lwokusatu lukya ate era ng'ekomawo ng'olwo eri rejected ng'etulaga tu applyingeko parents or guardian ki information entuufu okitegedde oba nga tugamba olwo tukubira promoter eganye ekomyewo ng'olwo eri rejected nga bagi rejectings already kati weekomawo nagikusindikidde kusooku ku gundi neekomawo ng'eraga rejected nga tukubira promoter nga tumugamba buuza omuyimbi oba ku bazadde be kuliko alina passport oriskinga oteekemu visa tuteekeyo omwana aneki n'omuzadde promoter ngamba ate kijja kitabi kikuba baba tebabitegeera tebabimanyi nefe abatula wali tukola ki tukitegeera ti ate gundi nga yajja ne tubagamba system eriwo gye tugenderako kati right now ye system webale fe tutayipinga ne tusaako information ne tusubmitinga kyetugenda nakyo ng'aba New World oba nga kampani endala zonna yes so kati nga ngamba kale kankikoleko wano tuli mu lwakusatu olwo Wednesday ticket ziraga Friday check-in ekiro Uganda Airline ng'alwawo nze ntwala obuvunaanyizibwa kuba nze nabiri mbitegeseeko mbitegeera nziramu mukubira shata ntutuuseewa aŋŋamba Roni tuyinza kukola tutya nga tamanyi kiddako nga mugamba nti oba okola abazadde baba tebalina passport aba Ozambe nina gwe nsobola okwogera naye wano ku basuubuzi maybe najja nani kuba Uganda Airline olwo eba eriko abasuubuzi nga mugamba kanjogerako n'omusuubuzi wano tumuwe Ozambe ajje naye nga njogera n'omusuubuzi nga mukubira naye omusuubuzi yali akkiriza okujja n'Ozambe naye obuzibu obwaliwo omusuubuzi ali ku multiple visa ey'abasuubuzi kati nga neebuuza ku muntu atusingako ng'agamba multiple tesobola kukola na visit okitegeera oba tesobola kukola na visit omwana alina visit byawukanamu yes ng'ekyo kigaana nga ngamba Shatani woba olinayo omuntu yenna e Uganda ng'ali mu 40 years plus egyo emyaka gizaala Ozambe funa passport ye tuteekemu visa tugisubmiting erumu tugyatachingeko ey'Ozambe zifulume wamu ng'akibayinga nga nsindikira passport yaginsindikira wano ey'omukyala bw'aginsindikira nga tumugamba kati nno engeri gye barejectinze visa ya Ozambe mu kusooka yabadde response yaffe twagisasula nga bwe twakola ki nga bwe twasuubiza era even now tugenda kusasula ey'Ozambe naye eyo n'omukyala gw'ompadde ogwokusatu kubanga mwasuka ne mukola dispazo n'efuluma Ozambe ne mukola yasooka n'egaana ne mudamu ogwokubiri ne bagirejectinga kati muna kudamu ogwokusatu era zonna otusasula kuba ku visa tebarefundinga yes so kati ne tumugamba sasula ezaani understanding one another ne tumugamba sasula ey'omukyala gw'ompadde tujja sasula ey'Ozambe kati maybe awo n'atakitegeera bulungi ate mwatugamba visa weziti ate kati response yamwe nga basponsor
bwati bwe yatugamba okiwuliriza kati nga nze nkubira madamu kuba sinza asalawo Baby Rich angamba kubira madamu okole ki oyogere naye madamu angamba bagambe basasule visa y'omukyala gwe bongeddeko fetuddemu tukole loosi y'ozambe. It's a misunderstanding one another and still on a table and solving ekibeera kiriwo. Waliwo miscommunication, misunderstanding. Yes. So kati ate nebyo byonna tubyogerera ku ssimu muyita ku company alabe ekirine ku PC yakyo erabireko naye nga tajja already maybe yali submitting a tickets ze atunda oba nga ali busy because abeera satwa office eri Salaludin waliwo ko ka distance so ekyo si kimunenyeza naye atuuka atwala obuvunanyizibwa ajja ku company tukimulaga buli kimu kyonna kitegeera mu system akiraba nga agamba tukoze tuti olwo nno ajja lwakuna jukira show ya lwamukaaga check-in ya Friday kiro ngagamba Roni nga sina kale ngagamba kansoke nkole ki netetenkanye ngagenda nga kinga luziba nga lucha tutuuse olwokutaano ampuyiza bulungi olwokutaano lutuse check-in ey'okwolwo olwokutaano nga tufijitinga tutuuka okusaayo visa nze mwennyini oba Baby Rich twatuuka nitwogera nga ffe aba company nga ne madamu takimanyi kwe nga Baby Rich naye omanyi mutereyo ebitaano bw'anajja ne tukimunyonyola ayinza okitegeera n'atuwa ebitaano byaffe oba ku mulyango ajja zituwa ng'akoze eki nga shwa ewedde. Baby Rich angamba naye omusajja ono tuyinza okimunyonyola ntakola ki n'atakitegeera ne tufiirwa ajja ateekeyo ssente za visa ey'okubiri ffe tuteekemu ey'ozambe. Era bwe yajja era kituufu yagamba nali sijja kitegeera okitegeera so kati olwo lunaku lutuuka ssaawa 7 ogw'emisana 8-9 ajja ku company bw'ajja ku company ku Friday tumugamba manyi kyoba okola genda ogyeyo tiketi ya ozambe kuba ekyali mu system gi withdrawing kuba already check-in etuuse visa tekitabula fuluma right now tesobola fuluma leero okitegeera jjayo tiketi osavinge kasente akatini ke bakoze eki ke baba bakuddiza kuba tiketi bw'ogikansolinga bakuddizayo bakusalako ddira ndowooza nga 2 oba 2.5 we batyo ne bakuddiza ezisigadde so ndowooza kyeyakola n'agenda n'ajjayo tiketi bw'ajjayo tiketi kati ekiconfusing abantu bagamba tiketi yali ddame oba kifete tumanyi kuba tiketi sifa abakola ki kati nawe kyenkisaala kwogerako nnyina kukwakkaatiriza omanyi njagala nnyo okwogera ekintu kyennyinako wino Friday ajja ku company bw'atuuka ku company buli kimu akitegeera tukimunnyonnyola amala akola ki akitegeera naye obudde nga buyise nga tumuwa advice tumugamba omanyi obutafiirwa tiketi na visa kuba visa yeeganya ofuluma genda ogyeyo tiketi oreservinge kasente ake baba bakuddizaayo naye sokoleke ebintu abantu baboogerwa omuntu asobola okubukinga tiketi ng'afu gyekiri wali abakola ziddame gyeziri enfu ne bagiziteeka mu system nga teriimu naye ffe waffe tetukikola okuleka nga nawuliddeko yabadde agamba nyina wano obukakafu litani yetekayo ogundi nga nfu twatuge ekintu kyesobola fulumya mukamwa kange nakutampinga nti kituufu kubanga sikikola sikimanyi sikinako obukakafu ekituufu kyo kiri nange kati wano obanga litani yatekayo tiketi nga ntuufu yes ozambe awanda muliro abasajja bannangisa ate essaawa eno bagamba ekiso ky'embuzi kirekera omuntu ekikola ekirunda omubaazi saawa eno omwana ozambe ahadde nnyo essira ku Lily Puzzle. Lily Puzzle is very green, is too green about each and everything. Talina wayingiriramu wadde ali very green talina nakyamanyi kuba ne Puzzle mwennyini manager we yasigala ku airport nga ennyonyi emulese nga check-in kuba batuuka check-in almost eweggwako Puzzle ekyamuyamba face recognition ne bamugamba yitawo manager ye yasigala okitegeera Chaga yasigala teyajja kati twali surprise anyway mbale mugamba awo najjayo tiketi bajjayo tiketi ne bamuddiza ku ssente tetwamanya kuba teyagikolera waffe ye atugamba tiketi akoze eki agijjeeyo okiwuliza naye kati ensobi wejjira ate abaana kati bakiwunzise ku kampani eyakola visa zino kyenjagala okubategeeza nti kampani yateyina buzibu bwonna na visa z'abaana oba visa ez'okugaana oba ku rejectingibwa because tuze tutambuza abayimbi bangi nga tubawa sponsorship King Sahe yasembayo fe abaamuleeta
sponsorship yali ya New World okiwuliriza n'abalala bangi tewali kintu kyonna kyali kiganye naye kino kyali nti nno kyajjira mu budde nga buweddeyo ate nga tulina miscommunication ne misunderstandings ezaaliwo okiwuliriza so kati kyetwagala okutangazaamu mu abalabi ba Nyondo Media nti kampani teyina nsobi yonna gye yakola wabula ate tetwafuna namu by the way tetwafunamu mu Nyondo kubanga tebaatulanga tewaliwo kulanga tewaliwo tezafunibwa airport pick up tetwagimanyako teyakolebwa twewadde kadropu ka muyimbi ku New World Visa wadde so New World Visa tena kyafunamu nekyolwokufiirwa kuba visa almost 4 ku 5 kubanga ebyali mu contract ng'omuyimbi yali alina okwogera ku kampani emutambuzza yali alina okujja ku kampani okugirambula tekyaliwo yadde otukubirako nti omuyimbi yatuuse okiwuliza kuba nze Shatani mukwano gwange nze sirinaako bizibu oba ki tucommunicatinga naye twakoma communicatinga ku Friday tetwaddamu communicatinga even up to now okiwuliriza taddamu so ne tukirekera awo ffe ne tukireka nga tukirinaako buzibu okiwuliza kuba kampani teyafunamu naye yasacrificinga that is New World omanyi Katonda ono talyanguze ate alaba ffe tuli bantu tukola bukozi tuli bana b'abantu naye Katonda abeerawo ng'akola ki kyova olaba nti ze ŋŋamba nnyo Ronnie osobola okwagala gweoyiseewo ekyo gweoyitemu mala afiirwe naye nosiikana nti Yesu afiirwe naye nga nawe okoze eki kubanga abantu betwafuna si bantu betwatulina okufuna nti abajja ba Red Puzzle abawoze me tebakola ki tebajja okitegeera ndizo singa entegeragana yaliwo before naye naalwananga ye nga promota nti aha yes eyo kyemuleese muli wiringi oli okumutekeramu visa eneera omundi ogwokusatu nze tekeremu omuntu omulala okitegeera naye communication yakola ki oba oli awo nti kale naye awo yabeera akola losi nagamba nti tikyali mu budget makola losi kutekamu omuntu omuki omulala naye n'obuzibu obwava kugula tiketi walala singa yazigula wano nga kyali kyateesebwa n'azibawa mu bwangu solution yali tejja kugula kweta ozambe ate kankubuuseeyo n'akalala singa yajja n'atula ku tebo ne madamu CEO amaze okuzigula nga bukyali n'abawa tiketi singa bukyali yes oba ne weali badde taziguzeeyo madamu omulaba muntu atula n'alowooza ate alina ekisa kingi yali badde asobola omuterayo tiketi nga tannamuwa na ssente trust me because nze ayogera yali akinkoleddeko osegeera kubanga n'abamurekomendi nga yali akwesiga yali asobola okugamba kankuwa tiketi abaana bakole ki naye yabane gye bulaga ekituufu ye yansonyiye amanyi ategeera byonna sizi yabireeta nange nalibize mukongo omuntu nabakwasaganya manyi buli omu amanyi kyakola ki kyakola kitegeera muganda wange so kyekyo naye oluno oleme kuteekebwa mu New World Visa era nga nkomekereza nkowoola abantu mwenna oli ludda wa naye nga wetaaga kampani eneesimbu ogenda okukolako otambule bulungi nnyo nga tekukumpanyiza tekulyazaamaanyiza ye New World Visa Experts kubanga nze ondaba waneeno sikwana bantu babuyabuya sikwana bantu bayayeyaaye kubanga nti kimanyi nti singa mba nkola ne New World niwabeera kitambudde bulungi nakikola ki kintwaliramu so ngenda okutuula ze nyina ensonga lwaki nali nakoma okulangira zino zivisa za kampani za visas tours and travel kuba nti zalinga olaba nti zina mukama atankane naye ngamba buli munnayuganda ali eyo okuwangula ensi eno n'okumalako sikosa buyayina lukujjukujju tulaba abantu bangi nnyo bazimbye zikampani ne zikwata bazimbye amanya ne gakwata out of blue nekigwa omulundi ogu lwaki nti wazimba ekintu ku musingi ogutali munywevu ogutali trustworthy buli woolizimba ekintu kyonna nga tukizimbidde ku mazima tekijja kunywera ne woozimba kalina nga bwogirabye naye kuliko ettaffaali ebanjibwa ettaffaali eyo ng'egenzeko omutali muntu bulamu with time ojja kumala ekoleki esaanewo mu ngeri emu oba endala obuntu bulamu amazima obwenkanya communication tegeeragana kintu kikulu bulamu bwensi kituufu tusuka waawo
tetusukkawo nze nsigala nze King Ronnie naye nga nkowoola abalabi ba Nnyondo Media mwenna mujje ku New World Visa Experts mutuwagireko osobola okuyingira mu inbox yange oba osobola okukozesa omuntu yenna ku New World Visa Experts kuba tukola nga ttiimu kasi tojja ku kampani oba otuwagire waliyo Baby Rich ya kamakwogera nange osobola okuntuukirira yes Farida gyali CEO King Ronnie gyali Tahia n'abalala bangi Tahia ya bangi ya yenna gwoba otuukiridde muntu mulamu kuba tulina brand ez'okukuuma that's why tetukola bya kiyaye buli muntu atudde mu kampani alina brand y'okukuuma yes so kati byebyo ebyange bye bye